Manager. Simu toyagala nkwatireko. Bannange. Sheebah akubye banna Mawulire mu gundi press conference. Obuzibu bwa Sheebah bagamba obukadde magezi nga tosanze Sheebah. Atuuse mu meeting omanyize kino ekintu ky'abayimbi sima federation yaabwe namanya nti kyakufuna mbuli omu afune mu kyafuna. Kenzo yasoose okuswaza abayimbi. Bamugambye ayimbe gundi Uganda National Anthem emulemi. Bwayimbye mbo Uganda ekitiibwa kya Buganda kyava dda nale gundi national anthem ate n'agatamu ekyo oba yagala nnyo Buganda. Lezo kutoka yagala nnyo Buganda. Ndi oluzungu kirabika gyobulaba atudivatiza atuze mu kitiibwa. Bannange. Sheebah avuddeyo n'agamba nti bannamawulire tubakuba nnyo tubavuma nnyo. Kati kyekisinza otabula bannamawulire bwe bamakinga abayimbi. Nati Sheebah yasooka ate Sheebah yatabula buli omu yasooka n'avuma Mamuli Katumba. Yali asima Mamuli Katumba. Ali atya. Ate Mamuli Katumba n'amalaafa omuzimu gwe gujja lumba Sheebah. Ate teyeekabya bitaliiyo Mamuli Katumba. Yamuyisa bubi yamuvuma n'amala n'amufulumya. Yali yeetaagisa mu meeting eyo weetandibaddemu teyandigenze mu maaso. Kyabayimbi Mamuli Katumba si muyimbi. Oyinayo oluyimba lolo omanyi. Bwe kibanga kya muyimbi n'apukamingi ng'alina oluyimba lumu aba muyimbi. Mamuli Katumba muyimbi. Genda ku YouTube ojja labinga. Oyinayo oluyimba lolo omanyi. Sina lwe mmanyi siwulira nnyimba z'abantu. Oba yabaddemu nga oba yaddemu ng'akyankalanya banne. Nedda bayimbi nga bolaba nti bwe baleeta kibijjigiri baleese simanya Fred Sebatta bayimbi badda wali music wabwe ffe tetumuwuliriza generation yaffe naye era tekibajjako tayito nti yaliko. Sheebah waki yefudde n'atagambwako. Anti yafunye ekifo kya bwa vice. Mbw amawulidde mbw ate ye ne Kenzo balina engeri gye bagira kati obuyinza Kenzo yabuwadde Sheebah. Sheebah n'amuwa obuyinza obulala. Mbu mbu kati lwaki alina obuyinza obw'amaanyi? Nedda Sheebah jjukira Kenzo yakudde ekibiina kino ate Kenzo wa bigambo bitono. Kenzo tayagala nyiigirwa aba yagala n'ayogera naye Sheebah ye ali awo baba munyiigire oli yakubadde ebimansulo bye takyatya. Ne Sheebah ng'aba mukambwe nnyo mu meeting ze mubeeramu. Nno mbadde muntu wa Sheebah naye Sheebah ntamye butaba na mpisa omukulembeze taba bw'atyo. Omukulembeze olina owulira sayidi zonna. Nadda ku bannamawulire abavuma okimanyi bannamawulire tuyinza boycottinga ebintu bya Sheebah byonna mutya mutiisatiisaani. Boycottinga paadi ze zaali zisabula abantu. Zaali zikolesya? Nga zibasabula. Ne tuziboycottinga. Tujja boycottinga music kubanga Sheebah career ye we yali kati takyeyongerako. Alinga muti. Nga gwakula ne gukaddiwa ne bagutema tegukyeyongerako guli awo. Kikyalina ekipya Sheebah. Nnyimba ze. Nnyimba kiza. Alina akayimba akapya akaliko kati. Sikamanyi bulungi nka. Alaba nawe tokamanyi. Ne Sheebah anaamalako ne bannamawulire kuba mulabye mumuleetedde. Naye nammwe musukka. Anti obuzibu bw'abamawulire obumanyi. Tujja musalako ebigambo. Nammwe musukka. Sheebah bw'aviirayo n'ayogera ebigambo. Omusango gwa jjajja ishuli ku ye. Okaye balina empalana. Ayogera bitono. Naye ekibiina kino kinaayamba abantu kuba ndabye mbu ne Mpalasa abadde mukambwe nnyo mbu agobye case. Amugobye. Mugobe kugambye bannamawulire bayisibwa bubi olunaku lwaleero. Naye nze mbadde ninda ngoba. Mbadde tujja kwekuba. Saagala kummanyira abayimbi abavuga ne zipulimo. Saagala kummanyira. Ne Sheebah agambye muyitiridde okumanyira. Mubamanyira ki? Ani muboogerako ebitaliyo olumu. Kati Mpalasa ate ku brand gy'aliko nalabye yataddeyo n'ekifaananyi ng'ataddeko mbossa Mpalasa naga. Wakobye otegeera. Sitaani alina effujja ate sitaani wa Uganda takyatuma yeesitukira. Kati Mpalasa erinnya lyalina essaawa eno nettono lyalina. Akoze ekivulu of course kigenda mu musala. Ate yantandise misbehaving n'atandika opiikinga ku bannamawulire kubanga bannamawulire abo bamakinga ekivulu be bakissa. Bajja kuvaayo boogerere ekivulu boogerere ne Lugogo nti basaddaakirayo abantu bajja kugenda. Nalabye abayimbi be nali mmanyi nti sibeeri nga bali befudde mu tebagenda kwegatta ku kibiina. Bafana
namulabe yeegasseeyo Bobi Wine batusokola press conference tebagenzeeyo anti ekizibu kati ekiriwo Bobi Wine asooka amanye nti abayimbi baneeno kati baagala nnyo ssente ate Bobi Wine wakigambo okitwala naye nga ababeereddewo nnyo musical ebiki naye tababeereddewo financial kati abayimbi bano ab'emmeeme ennafu era ogenda balaba nga bajoininga eyo association ya government and of which is okay kiri very okay awo omuntu yenna asobola okweteekateeka n'agenda mu nteekateeka ga government kubanga yeeriko yetufuga tugirespecting so abayimbi baba bavuddeyo ne bava ewa Bobi Wine bannange ewantu ewatali bukyakunywa nga waliyo malusu babadde mu press conference teri yafunye wadde akakipa ka Laira kati omuntu oyo bw'agenda eri mu conference eri eyaba ng'afuna $5,000,000 bafuna $5,000,000 lutula lumu mama bajja nasooka abawa ssente $5,000,000 mbu bagambye balwanira emmere bagenda bawamba obuwumbi 4 ze zireese kati obuzibu currently kati nga Bana ogenda kulaba nga nange nnyingidde kati nange ondaba ezo ssente nino zifuna awo oli muyimbi nafunye eddalwa yita mpandiiki gwe kyagala kulya ku ssente njagala kulya ku ssente we banaggoba nga ndagenda okugoba nga mbavuma banda nalabye John Black agamba gundi bamuwa batyo ekyagundi ekya finance nga teyasoma be finance kati John Black oyo musoga yasoma yabadde mukambwe nnyo tatusiriwalirako yagwa ne music we yagwa newe yagezezzaako okwebbulula nti omulambo guveemu omwasi akayimba yabbye kabbeke kalina ne Jasmine teyogedde bubi ate muyimbi w'abantu teyagwa gundi nze ndaba akyaliko akuba ennyimba ze John Black baagwagwa dda agezezzaako okweyubula nti omufu avuddeyoko mulimbo kadde kakasanyuseeko abamukaabira akayimba yabbye kabbe akayimba kaliko esikaŋŋano walabye gravity yawanye bebe kulumbwa ate ekya finance agenda kikubabula ti yaliko kati ate nze abayimbi basaasidde kuba bannaku tebategeera bw'oba onaafuna ku ssente ezigenda okufuluma mbadde nkusaba oweewete kabinenti yonna eriko otherwise togenda kulya ssente bakikimba mbadde mwogeredde bubi abavume bannamawulire abavume bakozeewaki abavuma ate kati oli muyimbi kati ndi muyimbi kati abavumira ki bannamawulire babavuma ki kye bakoze ekibi babafulumi balina kye bamunyiizizza bw'onyiiza Sheebah ng'ofuluma tebakutawa naye ekibiina kino kinaayamba kuba kati buli omu afuna kikye naawe usikozawuwo kasita ofunayo akakongo ogenda kigenda bayamba ki Sheebah agenda ayamba ki abayimbi simanyi olinayo upcoming Sheebah gwasobola reaching out Sheebah be bano abantu abegulumiza Kenzo ali down to earth omuntu w'abantu omusanga ne bwa upcoming atudde nabo omusanga n'ababa okitegeera Sheebah si muntu w'abantu ate ofundako spice Spice si muntu w'abantu naawe wadde muntu w'abantu nti abagula naye muntu w'abantu abeera mu bantu ne bamuwulira otanga ababoda nga bambadde Spice gadget abasasula anti abasasula kati ali mu bantu naye Sheebah tabaliimu Sheebah waba ayagala okakasa nti tali mu bantu akole sheerugogo akole sheerugogo aleme kola za Serena zaleetera mu baganda be ne basasula good ekikonde kya good tebwakyogerako baddiŋŋanyi ekya saha ne Kenzo kati bayawukanye abo bayawukanye nga Nuupu n'enaalemu tebalyegatta linda saha tabaddeeyo ani mbo palaso yakwata oli ne bamukuba bamukwata bukwasi mikono busibu ne bwa saha nedda yogerako bwogezi banna omuntu wange anti yogisaawo saha ajja mu nkiiko zino ng'anywedde singa teyabivaako layira simanyi nze mbadde gwa ŋŋamba kati ensonga zino bannamawulire bakoze batya okwegatta n'abayimbi tetulina kye tugenda kukola abayimbi be beetaaga ennyo bannamawulire kuba nawulire oli agamba oba yali era Sheebah oba yali muyimbi ki Sheebah avuluga nnyo bannamawulire bwe tutali bannamawulire bwe batali bayimbi temuli waffe tubaawo kutya nze nsobola okukeera n'ensala ebigambo nebikuluma nebisala n'ogamba nti abawuyimbi bagambye nti baagala lumya bannamawulire ne tutula ne tufumba emboozi nti Sheebah yakonye owa booda netufuna ekya booda nekikama kituufu yankonye fenna bannamawulire nga tuli saidi ya kibooda esigulire tetulyekoledde tulikoze abayimbi tebasobola bannamawulire naye bannamawulire boyikotinga music waabwe ebiyimba byayambala ng'amansudde nga teri gye babi ng'abasajja baagala nnyo bamansulira basajja ki ne balaba ku kookonyo abasajja basinga kati okwagala ebyo basula bweru babooda basula bweru banoonya regi
bannange gundi ali atya bannange Katsi ne Faith bannange mwesonyiwe Katsi ye ng'okyogedde n'okyusa ne Faith wala byebyetega abasajja ate kisooka amawulire gonna nagafunye oyo omuwala yagudde eddalu lye lwanjaga si mulwadde tamulwazangako mulwadde Katsi muntu mulungi nnyo bantu boogedde ebigambo abantu bakozesa obupiira bakozesa obupiira yalese ne federation abalwadde basirimba bawene ku buugi bw'obwereere banaabufuna nga bukambwe Katsi ajja kubafunira akuugi balekerawo piininga Katsi ku musaalaba balekerawo manyira Katsi abantu babadde bakambwe mbwa nti Katsi bamulaba naye nga beebase oli yanywanjagaye fayini yabeera naye bwe yabeera naye kavidiyo akalinki nga tekwaliko yali talaga kondomu yali alaga kati muve ku Katsi oli omuwala yakozesa biragalalagala banywa enjaga banywa kuba banywa emyenge nani stop ng'abagenda osiibula ensi ne banywa ng'abagenda osala lweru kati bwe banywa ogwo omwenge guba gubalaga bekozesa nti gavumenti tekyaliko kati yategedde mbugweri nani Kasukwa ngambye agenda tereera oba atereere kati tumwinako buzibu tumusabira atereere n'abagala omuyamba bayite mu nze ye toyagala kubba sente za mukulu bane Mamuli Katumba ali atya gosobola otuusayo buyambi nga nawe teweeyamba bannange era osooka kwetereeza kati bwefuna akakadde kamu nti kafeegi yine emmotoka leero waleese enje laba emipiira bwefuna akakadde nti kafeegi nga bakasonza abaana ba YouTube n'abalala n'abafeesi naye nga bagumu naye nga beevuddemu ne basonda akakadde ntwalako ekinaana nebawa abiri lwaki otwala ennene okusinga omulwadde mbwajanjabwe eno n'ayogera nti beetaaga sente naye bannange enjaga ngambira bw'omusajja omwana waafaanana bagibuuza saha ali emusudde n'eddalu byagamba bulwadde butonotono ne bumutuusa n'embyumba buuza jamikaluca seba alonda obucupa wokamu bagamba mbu byakika si byakika daawe ejaga byakika ki byekika singa tebikwatanga palaso yakulira ekika anti ye mayanja bamayanja bagamba baako emizimu naye Mamuli Katumba gwe baakuba ali atya banna gyali eyo Mamuli Katumba ali mu malwaliro ga gavumenti bamusaba sente nebagamba soko tuweeyo ekintu kidogo tukuwe eddagala yagambye tadda mu miitingi z'abayimbi muleetayo ekintu kidogo tukuwe eddagala lya puresha agamba musimanye eddagala lya bwereere agenda kufiira ekiru naye yakolima agenda kolima ebikolimo benkoko tebitakamu mbo Sheebah agenda beera bulungi era Sheebah ali bulungi wadde paadi ze zaago n'amazzi ge yaleetaaga westireke negagwa sebo yali alumbye sipayisi kufirudu yagamba ati yali alesi naye amazzi anti sipayisi alina agasipayisi Sheebah n'aleetaga westireke agayina buti n'agagwa amazzi ge galina ebibuto ne buti sebo naye ng'aleese nedda bwe byetaaga sente oyiyanjiye zaate nno muwagira Sheebah mukaji mukyala mweyiiya lwabwa kati ekyokulumba bannamawulire saamuwagidde ekyo totagenda mmalako olumba bannamawulire oba olumbye waffe kwata saa bavuma mbu simanyayo ababeezaawo babasasula simanyi nze sinanga ku sente ya Sheebah mufuta oba oyagala lisiti y'abayimbi abakopi bye Sheebah bakutwala noonya omwenge n'ogwangayira n'akuleka awo akuteeka mu mpewo gukoggweeko omala ogendeeka naye kyakwate sente kashi takuwa Dax Katero munyiivu yalumbye Kenzo yabadde n'ennywanto ye abayimbi abaako Dax Katero agenda wawulidde ali erisikini yasabye Bobi Wine sente okuyimba eri yawogere mpaka sente sigenda yimbira era yamugambye tojja oli mugumu n'abantu beetaaga kuguma Bobi Wine bw'otamukuba nnyondo tomuggyako kibadde kyetaagisa ekyo naye ng'ayambye abantu ba YouTube balinyidde kujja abantu balinnya ennyonyi bagenze ebweru Bobi Wine oyo omulaba kasita omwogerako omufunako ekirungi omufunako ekirungi oba ekibi naye nti Bobi Wine nti mukulabe fe twagenda ku press conference awo ebusaabala we yalinayo press conference yakana akayimba akannalumansi alla enjala katono ebatti ayogera ne tumaliriza ne tugamba omukulu agenda kukwata mu puma anti yali ambadde puma ekine ekipale kye maama omanyi kyeyogera nedda mukama abankumire bulijjo yamala omugamba gyoli yayisibwa kutukuuma oba nyabawakanye badrai yakusiibye enjala oba abamanyi mwalidde omuntu boyina mutonera ekikonde kati ekibadde kitute ne bannamawulire abangi mu federation nga tumanyi bagenda naye nabo basukka obunaku bagenda tebalidde tuba tulina okukuba oluseke esente za media teziwula kati muddeemu mukube tebabawadde tugenda basalako ebigambo ate nga naawe wafuse muyimbi
akuyita nakugamba ngondi bubi tumugamba soko njoche muveeko bannange manager nafuse muyimbi nafuse muyimbi ani agenda okuwandiikira ani awandiika ennyimba Liam Liam yagala kupandika manager leero okubye ekikumba ndeka nawe nga batandike nokuwalana yayambala obulungi yanyirira ate ayambadde yero ku bannange ngenda bwe mbanvuga emmotoka sambala nkondo ebyabaleera wagamba bwe ekya boda kyali kikona kyali kikusiya kitya mukakigira bwekiti yakikola ki geva kuba boda ababoda olumu bakubeererawo nina wembereddekawo ku boda bakuba boda bannange Liam ampandikira ennyimba yakuwadi mulungi siba bulungi akayimba ke bambi kalungi Liam wamaanyi lwakuba wankyakalanya ne Liam ate ntya Liam n'agamba muyingira olumu oyingiramu naye nga Liam mulungi era alina n'akayimba ke nsazeewo nsumulule byonna mu nsawo aye lwaki ogwasazeewo n'obisumulula ate mbakulinako buzibu taninako naye akayimba ke sikabi bambi Liam si muyimbi mubi kampandiikira oluyimba ndabye ajja nakumbaakinga ovudde mu binnamawulire ngenda bba wabiri weba naleeta federation y'abannamawulire nga bagenda tuwa buwumbi 5 ngavaayo kambeere wabiri oteka wabiri weba nagobayo ani agenda okugoba abo ngamba wemula